Yes, tukwaniriza naterako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wampita ntambi kimso rich boy Maxud Junior kuba nti weekuumira wano mpola mpola ne tuba nti tutambula ffenna tulwaddemu okuba nti osubscribinga mwana wa mama ne tutambula ffenna mpola mpola olunaku lwa leero tukuleetedde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy Samsuza kw'ogatta ne mwana muwala amanyikiddwa nga Kansiime the comedian, the entertainer, queen of African comedy, queen of Ugandan comedy kw'ogatta ne Uganda's music export #1 Eddy Samsuza aka Eddy Kenzo. However much bintu bingi ebize wakati w'abano kuba nti ne Kansiime musajja we yali yakagenda n'okuba nti afuna musajja kati gwalina ennaku zino amanyikiddwa nga Skyler oluvannyuma okuba nti yapachibwa MP boyfriend oba husband we gwe yali alina n'amudropinga ate nga ne Eddy Samsuza yakaba nti yasulibwawo ensolo ye emanyikiddwa nga Rema n'amakula. Bino nno tebyagana kuba nti Katonda abablessinga n'emikisa emirala era tekyabagana kuba nti bagenda mu maaso okukola okusettinga records za music industry we Uganda era nga tekiriva mu bitabo ebyabano ababiri history gwe bagenda mu maaso nga bakola. Eddy Samsuza ye muyimbi Munnayuganda eyakasooka okuba nti afuna 1 million subscribers on YouTube ngamba ku mukutu gwa YouTube guno ate nga ye muyimbi Munnayuganda eyasooka okufuna bitawa nebisigaddewo. Now mu Uganda twafunyeewo ennume endala ate nga ona mukyala amanyikiddwa nga Kansiime. Kansiime y'omu kuba comedian abaze nga bastandinga ku African continent especially be bamu kuba comedian botasobola kuyisa mu maaso era nga abadde akozesa nnyo emikutu gya internet okuba nti traininga n'okuba nti aseeringa kits ze ku internet. So lunaku lwa leero oba weekend Kansiime yafunye ba subscribers kalamba. Kino kikulaga nti bano Kansiime ne Eddy Samsuza bona badeservinga okuba nti bafuna gold medal okuva mu YouTube. So nolwekyo be bannayuganda abali mu art ababiri betwakasooka okufuna nti bononya female stakeholder in the art industry yakasooka okuba nti afuna 1M subscribers in Uganda, especially ku YouTube. Kikulaga nti Kansiime nga yagenze mu bitabo ate nga mu basajja abagenze mu bitabo kuba nti bakozesa emikutu oba bafuna ba subscribers ku mukutu gwa Facebook akakadde kalamba bamuyita mwana mulenzi gwe bamuyita mwana mulenzi Eddy Samsuza. So nolwekyo bano bonna balina ebintu bingi bye bafanaganya nti bonna babadde ne tough situations mu relationship n'ebisikaddewo naye nga ate Mukama akyabayambye okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bawinning era njagamba nti yogayoga Eddy Samsuza yogayoga Kansiime. Kino kikulaga nti bannayuganda mubadde mubagamba nti tebali digital naye bannayuganda bali still digital ate nga ne art wa Uganda agenda mu maaso nga trendinga. Njagala okuba nti ntwala omukisa guno okusaba bannayuganda okutandika okurespectinga mwana mulenzi gumanyikiddwa nga Eddy Samsuza kw'ogatta ne Kansiime because bano bakoze kyamanyi okuba nti batunda art industry. Twaline Salvador ekintu kyekyagaana mpola because teyasobola kuba nti akosa YouTube kuba nti atunda yali astanzize ku one stand up comedy n'atasobola kuba nti bigenda bulungi because tulina corona tulina ebisikadde ate nga tachiwa time bulungi. So nolwekyo ne comedy store bagezaako because bo baleta abayimbi abenjawulo ne ba comedians abenjawulo. Kikulaga nti era ekintu kyabwe kiba kibulamuko gap kiba kibulamuko naye ate bano Kansiime agezaako okuba nti standing up n'okuba nti yepushinga ate naddala okuba nti mukyala teyasobola kuba nti aggwamu maanyi n'okuba nti acriticizingwa abantu abamuyita malaya n'ebisigaddewo teyasobola kuba nti abiwuliza. Yagenda mu maaso n'okuba nti akola comedy we oba omulimo gwe era nga omulimo gwe guno gumufudde makula ku lukala lwa Africa. Mugenda mu byafaayo by'aba comedians mu Africa ogenda kwesanga nti Kansiime ali ku tebo yemune comedian wa tabu Nigeria amanyikiddwa nga basket mouth kw'ogatta mu South Africa kwegamba beba Mr Bean ba Africa Madamu Bean ba Africa. So achokoanga Eddy Samsuza ye chameleon oba like not even chameleon ye PDD oba Jay-Z we Uganda wekijja ku internet nti omusajja ono agikuba n'agirika mabega nti balina achievements ze bakoze no matter the circumstances ze bafacinga n'ebizibu bibaze nga bafuna mpola. So ngenda gamba nti
nti abantu abo abakoledde Uganda ebirungi badembe okuba nti baweebwa ekitiibwa era nga badembe okuba nti bazira. Bino n'ebirala bye boolina mu episodes zaffe eziddako nsigadde Ntambi Kimso, Rich Boy Maxudi Junior kuba nti weekuumira wano no subscribe nga ntambula ffenna mpola mpola. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Kimso, ate nga ku wali ku Twitter nkozesa Kimso 16. Bye for now.